Wow, mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Mwasuze mutya? Mwasibye mutya? Nzikiriza Mukama nga abakomye bulungi nnyo, yonna gye musinzidde maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Twebaza Mukama olwa byonna, twebaza Katonda olwa buli kimu ekigenda mu maaso. Buli kimu tukiteeka mu maaso ga Mukama. Buli kimu tukiteeka mu maaso ga Mukama. Ekkanisa ya Kristo tugisabira, abaweereza tubasabira, era naffe nga bwe twenyika mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Nakola vidiyo ndowooza omwaka oguwedde nakola vidiyo nenziteekayo ku Facebook page wamu ate era ne ku YouTube channel yaffe, naye okusinga zabeera nnyo ku Facebook page. Ebiseera ebyo nga Facebook page yaffe tenaba kulumbibwa, neera vidiyo gye ziri, nja kuddamu era nkole endala. Omukyalo oyo ayitibwa Julie Mutesaasira. Julie Mutesaasira balina ekibiina kino nga kiyitibwa Julian Blessing Hands. Wekito bwe kiri Julian Blessing Hands, nga abakikulira Julie Mutesaasira, oba yali eyita Julie Mutesaasira kati Julie birungi, wamu ne bbaawe ayitibwa Julian. Haleluya. Kakati ekibiina kino amazima ga Yesu oba amazima ga Katonda nabategeeza dda nti kino ekibiina bakiyitiddemu buyitizi kulaga nti bayamba baana, bayamba banaku, bayamba bazadde abatalina mwasirizi, ne mbagamba nti bagenda kubawa enkota y'ettooke, bagenda bawa kiro ya sukaali, but at the end of the day ekigenda okuva mu ekyo bagenda kusikiriza abaana bammwe babalage nti babayamba, balage nti babawa obuyambi, but at the end of the day babasigamu nsigo, babasigamu nsigo, ensigo ey'omukazi okozesa mukazi munne, kubanga ruutu yakyo gye kiva wafu. Nakyogera Julie Mutesaasira oyo n'avaayo n'ayomba na mpa obukakafu bingi nnyo, bingi. N'akuleetinga ne fake page endala naye ng'eri mu mannya ge, n'akuleetinga page endala era ng'eri mu mannya ge. Kati page ye eri original, waliwo pages zalina zali ziwera nga 3, naye nga page endala ye promotinga buseegu bwe bwokka, ebifaananyi ebibeerayo nga biri latest nga tebiri ku original page ye. Mukama yebazibwe. Nakikola ntya? Nakola okunoonyereza ng'ogenda n'olaba ebifaananyi ebiri ku page ye eri verified, ng'ebifaananyi ebiriko togenda kubisanga walala, n'ogenda n'osanga page ye etali verified endala, ng'ebifaananyi ebiriko togenda kubisanga eri. Mukama waffe yebazibwe. Kati ate n'osanga ebifaananyi ebiri ku page ye eri verified n'obisanga ku page ezize zonna. This was a game eyazanyibwa naye n'agizannya bubi, kati ng'alinga alaga nti page eri endala eriko ebifaananyi biri eri promoting obuseegu bagihakinga buhakinzi, yeti ate nga page eyo erina ebifaananyi ebiri latest super fresh nga tebiri ku page zino ziri verified. Kitegeeza ki? Nti eri ye erina kyepromotinga endala yeewozaako. Kati mwenna abamukubira mu ngalo nga mumwebaza kubanga afunye visa, nti awo abadde ayitirawo buyitizi kufuna mpapula, otuyitirawo buyitizi kufuna mpapula, okufuna mpapula, okufuna mpapula, kufuna mpapula, but at the end of the day okufuna empapula nga agenda ndala nnyo. Kati waliwo ekkanisa, sina kanisa, sisona giyita kanisa, eri mu Toronto, zito Ontario, Toronto, somewhere Toronto, eyitibwa MCC bwetyo.
naye ekkanisa eyo buli musiyazi yenna nga musumba, buli musiyazi yenna ng'akola ebikolwa ebyo ebyemagombe yamukyazanga. Era abapayoniya bayo bonna basajja nga bakyukira basajja bannaabwe mabega. Mukama yebazibwe. So obuweereza obwo obwa Julian's Blessing Hands Mukama n'atuyamba ne tubulabukira ng'obudde bukyali ne tubutegeeza abantu. Era nziza okubategeeza nti wolengerera logo eyo eya Julian Blessing Hands manya kuba naye yavuddeyo kennyini n'akola vidiyo. Kati abaali bayomba nga bagamba nti nnumba omukyala wano ku TikTok muyinza okuba mubaye temubimanyi vidiyo ze nakola kubanga zaddako, naye ku Facebook abantu abakola olutalo mwalimu n'abalokole ne balipootinga Facebook page nga bagamba nnumba bulumbi bantu. Olwaleero vidiyo namba eri ku TikTok etambula Julie Mutesaasira kennyini nga yeeyogerera from the horse's mouth ng'agamba nti newankubadde kale ekitongole kino ekya Julian Blessing Hands newankubadde nga kirimu omukono omuyambi ogw'abasiyazi ekyo it's okay, it's fine, nekiri nti tuliwo okuyamba abantu. She admits nti Julian Blessing Hands kibiina ekirimu omukono gw'abasiyazi kyenabagambanga edda ne mbagamba nti Julian Blessing Hands ekyo ekibiina ky'abasajja kwegatta ne basajja bannaabwe, bakazi kwegatta ne bakazi bannaabwe. Katonda ng'atonda omuntu si bwatu bwe yamutonda. Lubereberye 26 Katonda atonda omuntu mu kifaananyi kye, mu kifaananyi kye mwe yatondera omukazi n'omusajja. Katonda yabaawula dda. Katonda yayawula ekitonde, yayawula feminine n'ayawula ne male, n'abyawula mu nsi eyo mu mwoyo. Eky'omwoyo ne kyawulwa, eky'omusajja ne kyawulwa, n'ekyomukazi ne kyawulwa mu nsi eyo mu mwoyo. Mukama yebazibwe. Ne tulengera mu lubereberye 27 Katonda ng'atonda omuntu ebbumba. So ebbumba teriyayawulwa wabula eky'omwoyo kye kyawula ebbumba. Eky'omwoyo kasa kibeera nga kimaze okuhapeninga, then mu nsi ey'omubiri nakyo kyahapeninga. Tukiddemu ekintu kyonna okuhapeninga mu nsi ey'omubiri, manya nti mu nsi ey'omumwoyo olwedde kyamaze dda okuhapeninga, kyamaze dda okurosportinga. Kakati njagala kubategeeza ebigambo bino mubeere beegendereza, mutunule enkaliriza. Ebintu bino omwoyo guno mubi nnyo guli mu kutambula mu makanisa ne mu mizikiti gutambula, tewaliwo gutatiri mu kutambula, ne mu basamize guli mu kutambula. Saagala gamba mu kanisa wokka, mu mirimu abantu gye bakolera. Guno mwoyo Bayibuli tegukkiriza. Guno mwoyo mubi nnyo era gukolimirwa. Guno mwoyo mubi nnyo. This is a sodomite spirit. Mbi nnyo no ddala. Kati njogera eri nammwe abaana b'obuwala n'eri abaana b'obulenzi nga mwekozesa ekiyitibwa masturbation. Omuntu akola masturbation kyangu nnyo okuwambibwa omwoyo guno, kyangu ddala nga gye nkikomeza. Tukadde mu kyangu ddala. So nammwe ekintu ekyo mukikomye kubanga kyangu nnyo okusalayitinga n'okola ekintu ekyo ne mukazi munno. Bw'oba ng'osobola okwekozesa n'okwata ebintu ne weekozesa gwe omukazi, n'omusajja nawe ne weemattiza. So kyangu nnyo omwoyo guno okubeera transferred. Nolwekyo tugukolimira, tugusazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omusaayi ogweka ku musalaba gubanaaze, gubatukuze, muyimirire, munywere. Abalokole munywere, muyimirire mu kigambo kya Katonda, twogere obuweereza, twogere obujulizi, twogere obujulwa bwa Mukama, enjiri ya Kristo ebuulirwe, abantu balokoke, ekkanisa ekyuke, tugende mu maaso. Ewasobe tutereezeewo, wetambudde obitutereezeewo, eyo kanisa Kristo gy'ayagala. Njogera eri mmwe ekkanisa. Teri kanisa etalina kunenyezebwa. Naye kanisa eterera butereezi. Genda okebere mu kanisa omusanvu ziri mu kubikkulirwa. Zonna zaaliko ekyokunenyezebwa. Wowe zonna zaali zitambula bulungi, zaali zitambula zitiza, ezagumikiriza, ezakola kino, naye zonna zaali ziriko ekyokunenyezebwa. So zikyuka bukyusi. Ekkanisa ekyuka bukyusi. Ekyuka etya? Ekyuka egambiddwako. Abampeere mukisa Mukama. Julian Blessing Hands kibiina ky'abasiyazi. Mweraba.